ebitendo by'omwalimu gwe tujjako okumanya ebitaano. Ekisooka Allah tabaraka wa taala atuwe abasomesa bayirimu, kubanga tulina ababuulirira n'abasomesa bibiri, okubuulirira kirala n'okusomesa kirala. Naye omusomesa owa ilmu ekitendo ekisooka aba atambulira mu bintu bisatu: Quran, hadith n'ebigambo by'abamanyi. Buli mwaka bwe byakugatta bugasi omwaka gumu babimuweddeko. Omusomesa bw'omuwuliranga oyo n'omugwikiriza ng'asoma aya Quran mu Luwarabu nga bw'eri mu Quran n'atubulira ebirimu, n'asoma hadith mu lulimi Oluwarabu n'atubulira ebirimu, n'atugamba nti Imam Shafi yayogera bw'ati mu Luwarabu n'atubulira ebirimu, awo tuula. Kakati nadde nzija ninsanga wa boda kugataliko enfuufu, kakati mu katale mwowino waliwo ekisajja abaaye. Bano bonna olaba batudde wano basobola okulaba agataliiko nfuufu. Bwe tujja wano tugambe bya Kurani na hadisi na bigambo by'abamanyi, kubanga eri gye tuli tusobola kubifuna ffe. Naye agataliiko enfuufu nimba saagalabye nsobola okugasaba wano ku ssimu ne bagola ki ne bagamba. Tuzze tuwulire ku bigambo bya Allah tabaraka wa taala, ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ebigambo by'abamanyi. Atunyumiza wa boda boda nankani mukati waliwo supermarket eri awo, kakati mulimu omuwala kakati gundi ejjuze nankani eddakiika 10 ago ate abo batuuza teri aseguka, neetolola nakkirira nagenda mu katale nayingira za keedi nakka mu paaka nti kuba tugende ffe tutudde wano. Olidde ekisookerwako ebyo bisatu. Ekyo kimu. Ekyokubiri empisa. Omusomesa wa irimu gy'ava yenkana yenna adabu. Era Imam Ahmad ibn Hanbal muzeewe yamugamba nga akyali muto nti mutabani wange Ahmad tiwangisebo, bw'oba onoosoma irimu ku musomesa yenna sooka kutunulira mpisa ze, bw'ozisiimanga tuula. Empisa zonna enijeno, empisa kikulu. Empisa era nga mugendereramu n'ekiisa. Khudari oba khidhiri kina enjatula bbiri, oyinza omuyita khudari oba khidhiri owa Nabi Musa alayhi salam. Allah bwe yali amunyumyako yatugamba nti fawajada abedan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Nabi Musa alayhi salam najja agwa ku muddu wange gwe nawe ekisa n'irimu. Abavunuzi ba Qur'ani batugamba Nabi Musa yali akimye irimu, naye Allah yatugamba nti namuwa ekisa. Irimu yajja mu namba 2. Atainahu rahmatan min indina, ekisa kyonna kimuwa, wa allamnahu min ladunna ilma. Ne irimu yajja mu namba meka? Okulaga nti irimu ogasa ekisa kye kino okusooka. Ekisa kuba n'oba wa irimu, ekisa kuba n'oba oyigiriza. Khubari Allah ali yamu ekisa, so nalige nti nzi saga tuwambulira kisa nze nkimye irimu. Atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Mumpisa mbamu ekisa. Namba 3, omusomesa gwe tusomako ilmu alina okuba nga alina extras mu ibada. Betugamba extras, fena tusali swala 5 fena ne Abubakar Siddiq ze basalanga nabani ne batusingako kiki muswaliza sunna. Lamanzani tusiba byonna ze zimu oba 29 fena 29 oba 3 mu nnaku za sunna. Omusomesa ajibwako ilmu gutulako ne tusoma alina okuba nga ye atusukkulumako mu kusaala, mu kusiiba, mu adhikari, ye alina okuba nga alina extras
era batulabu baffe tubagamba abanaatuula wano mu myaka egijja kutandika okukola practice kusiiba Monday lwakuna kusaala kiro. Lwaki buli woba nga olina extras mu ibaada osobola tugasa bwe tuba twenkana naawe oyinza obutatugasa. Swala 5 ku 5 nange asubula wali amasimu nsala ezi ate nawe ayimirira awo nsomesa osale 5 tuba mweyitiyemu kumpi. Olina okuba nga olina extras nga tukyasamba omupiira mu masomero nalinga muzibizi mu center back awo naye nga kocha agamba nti mwabakuba back olina kuba fit nnyo okusinga opponent gogenda okumakinga. Bw'aba kusinga fitness ajja kukuteba emipiira gyonna gy'anaafuna ng'olina okukola extra training. Ogenda okumakinga omusajja ng'omusinga amaanyi, buli w'omusinga buli gwe bamuwa gw'ogumugjako, naye kaakuyitako akussaako mukono gumu bw'ati wano n'olwanagana na mukono ye naakola ebibye wano faka mu katimba mukono nodda ku mukono jukira mudduka olite kyekyo kumusomesa afe w'eddiini. Imam Ahmad ibn Hanbal mutabani we bamutanga Budala firstborn atunyuza lumu bali bava bena gye bava ne bayingira Baghdad kiro nnyo bali leeti naye nga bakoowu namugamba taata wetuuka tunabe twebake nti bwe bamala okunaaba agenda okulaba musajja mukulu ateekawo omusaala mbuuzi ogenda kukola ki? Tigenda kusaalayo witiri tinga tukooye nnyo. Namugamba nti mwana wange omuntu ayimirira mu maaso n'abaako kyajjukiza talina kuleka witiri wadde enkooye nino gijjayo. Ahmad ibn Hanbal omu ku bamanyi ba umma eno abatagenda kwerabirwa ila qiyami saa paka ku yawmul qiyama. Baali bakoowu bimaana alkalima naye yasalayo erakazi 3 alyoke yeebake. Omusomesa gwe tujja kati ebyo tetujja kufe kubiraba kubanga nitujja nasadde ekiro nasibye kati ku Sunday Monday nasibye nedda tubirabira mu migaso wano, tubirabira mu migaso gy'okuma okuba nga olina extras mu ibaada Allah ateekamu baraka wano n'otugasa mangu. Omusomesa ajja wano ku microphone nga irimu agimanyi naye nga situbitegeera nga mugazi muzibu naye nga approach kati babadde ku nsonga ki olwolabu nalwogera toluwulira lungi nasoma eno nasoma eri nakkirira eno. Allah tabaraka wa taala ebiseera ebimu ateekamu baraka ne kabul extras mu ibaada. Ensonga ey'okuna tarik fudhulul mubahat. Omusomesa anaatugasa mu umma gwe tujjako irimu waliwo byalina okuleka wadde bikkirizibwa wadde biri halaali naye nga ye alina leka bireke. Bakiyita tarik fudhul al mubahat. Wadde bikkirizibwa obusiraamu tebubigaana nga alina obireka asigale okuba nti agasa umma. Ebyo byakulabirako bingi. Ekyokulabirako Imam al-Awzaa'i atugamba nti bwe baamala okimanya nti umma etutunuulidde nnyo baali nga tebakyasobola kuseeka kuno okwokumwemwentuka wenna n'oseeka n'emikono naki n'amaaso ne gajja amaziga ebyo baba takyasobola bikola ebyo. Naye ngaokuseka bwotyo tekiri haramu. Baleese issue eseesa kati nze nkole ki? Naye ye aba takyalina ate kuseka bwatyo kubanga nzoga nti nayo hadisi katono omuwalimu okwetaba mu nsonga z'abafumbo oba tabaganya time neetuuka ne bigana obufumbo ne bufa oyo omukyala tomuwoowanga naye tekiri haramu muwoowa kubanga oli yamuta naye gwe kireke kubanga kigenda kulowoozesa omwami oli tekitegeeza ne bwe twajjanga wano atutabaganye yasalanga magezi twawukana bbe mukazi wange. Eduniya eno bannange
ekivaamu ajja kujuma ani asoma kutuba ntisekagundi tombulira nze kyali kiki tiyabba mukazi wange tokimanyi nti yalina mukazi wange. Muleke tuyamba omulekanga noonya abalala oyo muveeko. Kyokka ekyewuunyisa bw'omala otuuka mu buwalimu ebyo be baana baliwo ye order of the day. Ekisooka era nnyo mu kutabaganya ne biyiika. Kale okuba badde otabaganya nnyo wakati mu bufumbo omukyalo naate alaba ajja nnyo gy'oli alaba bubimanyi ng'alaba bw'omuwa ennamba ajja kukola bulungi. N'omuganda munnange omwami mwana alowooza nakubbayo bubbi teyanta kati teyanta lwaki kati n'otontwala. Bino mbibagambisa experience eya theory ne practicals. Kasita obibairamu ngo kubanga buli otabaganya bajja time etuuka ng'omukyala amanyi newokusanga oba oliawo ng'akusazeeko alina juice alina akasera alina keeki kati omuntu omukulu kasita olaba ebyo oba tolina magezi era naye omwami oli wakiwulirira bwati nti kale laba baseeka bammwe oyo tebamutwala ssebo. Al-Imam Abdurrahman al-Awza'i yali musajja mu Lebanon. Abdurrahman al-Awza'i agamba tarik fudul mubahat ez'omwalimu oyo tuyamba omukyala tomutwalanga ogenda tuleetera ebizibu. Bwe tugamba nti Abdurrahman al-Awza'i ng'omanya nti ate Imam Malik yamukwatiranga engatto mu irimu. Imam Malik kaana kati wabanga yakwata engatto Awza'i yali yenkana wa mu irimu kubanga Malik yekka si wakusaaga naye nga uga mutabani peze engatto zange nga batumaani Imam Malik si kunyooma nga bwe kiri kubanga Awza'i ate yali musuufu nnyo mu irimu naye teyamanyikwa kuba teyawandiika n'atasigala mu library za umma. Kati Bamaliki bo bawandiika naye Awza'i omusanga Bamaliki ate gwe beesembeesa. Sheeka waffe Awza'i yatugamba bw'ati batugamba lumba ali mu hijja nga bawulira omuntu agamba naye muveeyo sheekh ayitewo muveeyo temutomera sheekh musembereeyo nga Imam Maliki yayogera okutunula nga Awza'i yajja yasaggula ekkubo tuyisawo seeka bannaye temutomera mpolampola mugire musembereeko ebbali tuyisewo sheekh naye nga Imam Malik yakutemera ekkubo gwoba wenkana waggwe Abdurrahman al-Awza'i. Era bwe yajjanga Madina nga Imam Malik taddayo genda kutula ku ntebe kusomesa Awza'i atulayo paka lwali fuluma Madina. Al-Layth bin Sa'd al-Misri awo ate bali erigimu emu bali basatu omu ava Lebanon omulala ava Misiri omulala ava Madina nga basinkana mu hijja. Awza'i Lebanon, Layth Egypt, Malik Madina. Bali wameka naye bo tebalinga bino ebyaffe. Maximum respect. So si ate kakati shitani temuli makulu wallahi jamani ng'ate balina enjawukana mu masaa'il mangi naye mubimu ku musomesa wa umma sa Allah tusaasire ya rabbi atuwa abasomesa balungi okubanga aleka ebimu wadde biri halal. Ate okuba fulumye wabweru osanze abaana awo ku masjidi banyumya senomani tekiri haramu kunyumya naye omusomesa wa umma wallahi nange kakati gundi ono abadde ku basatu oyo yaleese obuzibu ati nti ani oyo nti we tuva mu ddalasa ebyabirekere ne waba bimanyi sirika kubanga buli weetaba mu mboozi eyo tutandika okubamu ebitulijjuko ebintu by'emipiira birimu kulimba bulimbi bantu nakugattirira guyinza okugaa nti yatukubisiza nga si yatukubisiza awulidde ogenda okuddamu okulinnya mimbali otusomesa wallahi yaumul qiyama kabuli jamaani alugaa nti waapi nga yatulimbye wali mbugundi yatutebeseza gwe kati nga message ejungulukuka ekisingako bulungi wadde ssebo bimanyi baleke banyumye
وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت